amawulire ku 96.3 BT Fama. Owa nkubaza Joseph Dotusa kengalo nokubanga okyekomedde ku mukutu kadde kamawulire nze John Navubya. Omukulembeze wa ggwanga Yoweri Kaguta Museveni alagidde wabeewo okunoonyereza okwetengeredde mu kukuba amasasi okwakolebwa abajasi ba UPDF abakolagana n'ekitongole ky'emisolo ekya URA abakwasisa amateeka mu battira omuntu omu ssabbiiti ewedde. Enjogera eno yali Madde Okolo ng'omuntu omu essasi lyamutta n'abalala bana bali mu malwaliro ku Bisago. URA yaliko bikwekweto ku pikipiki ezivugwa ezitaliiko nnamba mu ttundu eryo. Abavunaanyizibwa ku paaka ya takisi y'Ebwayise basazeewo bakyuse obukulembeze bwa paaka eno. Bino we bijjidde nga baddereeva mu paaka babadde beekakkola obukulembeze bwa Francis Nsobya Ssemakadde nga bamulumiriza okupangisa bakifeesi okubatulugunya. Okulonda kukoleddwa era abakulembeze abapya ne balayira. Ssentebe omuggya alondeddwa Rajabu Mukasa ayogedde. Kubanga abadde atulobola abakulembeze banne batalina kabinenti ate nga ne bakama be bennyini bananyini kifo abavuma abavuluga nga namwe bannamawulire mwennyini ng'abaleeta ne mukwata ensonga ezo ng'avuluga paaka yennyini ate gy'akoleramu. So bananyini bizinensi ne basalawo tebajja kukolagana na muntu gwe batalina nkwasaganya naye era ne basalawo balonde akakiiko akasobola okutwala paaka eno. Nze kamwa koogera sinze neeronze bananyini kifo nga nanyini bizinensi yaronze intalimu ey'ekiseera. Sekamwa wa paaka eno Kyeyune Moses atubulidde ku nneeyisa yabadde ssentebe w'abatakisi mu paaka ya Bwayise. Yabadde alina enkola ey'abakifeesi waalaba nga waliwo engeri butofu oba kesisi ejjejjawa ng'aleeta bakifeesi bakulu ne balabako muli ne managimenti so twavudde nkugamba katukyuse katuleete abadereeva betumanyi nti ono avuga ate wa siteegi gundi tubawa bakole ki tubawa ne tubakolamu akakiiko ak'ekiseera akagenda okuddukanya paaka naye nga kakola mirimu gy'abaddereeva ate nga katuukiriza ennambika eya KCC. Poliisi etegeezezza nti okunoonyereza mu bulumbaganyi bw'ommundu obwakolebwa ku mmotoka ya Pastor Lucius Bujengo omwefiira omuntu omu omukuumi we bwe baali mu mmotoka abo kukwasiddwa ekitongole kya CID. Obulumbaganyi bwali mu katundu ka Bwalakati Namumoona mu Lubaga Division. Pastor Bujengo bwe yali adda mu maka ge ssabbiiti ewedde. Friday Enanga Sekamwa wa poliisi y'eggwanga agambye bataddewo ettu lya bukadde 20 eri omuntu yenna alina amawulire ku balumbaganyi bano. Aliko byanyonyodde mu kunoonyereza okugenda mu maaso. Emmundu eno egambibwa okuba nti erina akakwate ku masasi agaafulumizibwa mu ttemu erya munnaffe Ismail Access awo Mulemerembe. Ate obutemu bwennyini nabwo bwefaananiriza obutemu obwakolebwa ku Ismail Access. Waliwo abagamba lwaki emmotoka teyayimirira tebakuba driver yasigala ali mulamu. Ne ku ttemu liri erya Ismail Access bakuba amasasi gakwata Ismail yekka, driver yali atudde ku sayidi y'eri teyatemulwa. So ebintu by'eng'ebyo bibeerawo. Omukono wa kampuni y'obwannannyini eya Securex Agencies Uganda Limited Francis Oke yakubye amasasi ne yetta. Okusinziira ku Sekamwa wa poliisi y'ettundutundu eryasizibwa Helen Butoto agambye n'abadde mukuumi wa Hope Trading Limited wali Lugazi yakubye ekyasi mu bulago ekitamulekedde bulamu. Poliisi yazudde emmundu ng'omulambo guli mu ggwanika e Kawolo. Kigambibwa mu kumuwa omulimu bamugamba agenda funa omusaala gwa mitwalo 30 wabula olw'emisoso egiteebereka. Essente zino zaasaliddwa era bw'atyo nakwasibwa emitwalo 18 ekyamujje mu mbeera okukakana nga yeeyisizaamu ekyasi. Bwegabadde ag'essaawa eno ku BT Fama. Ago ge gabadde amawulire ku 96.3 BT Fama.